Tulabye abagagga bangi abafa emaali yaabwe neesaanawo. Naye nannyini ssomero lya King David omwafiira abaana mu kabenje wali e Kapchora, okufa kwe kulabika abantu bagamba nti kwali kutegeke, era nga waliwo minisita, waliwo omukungu wa gavumenti eyeeyama okuyamba nnamwandu gwe basimbyemu olukongoolo nti alabika yeekobaana ne nnamwandu, era abaga nti nnamwandu teyakaaba, bwe yalaga nti mugumu nnyo, ekiraga nti nno yali amanyi okufa kwa bbaawe. Abamu waliwo omukyalo mwe yali kuliriza Katambi n'agamba nti singa abadde Muganda omukyala mbu yali badde yeeziribanga n'akola atya, bwonna obutambi mbulina wano, kakati obutambi bugenda okuzanyira ogenda sooka obutunuulire, then oluvannyuma tugende mu ddaame mbu era eryewuunyisizza abantu, tulabe ddala nnamwandu ono yandibadde mu kaseera ng'ako yeeziribanga oba yandibadde akaaba, lwaki abantu bagezezzaako nnyo okubeera nga bamujajinga nti waliwo oba oli awo nabo we basuulira. Ye omugenzi Tadeo yandiyagadde ki? Nnamwandu yandiyagadde afaanana atya mu kaseera akazibu ng'ako? Kati obutambi buno bwogera ku ekyo newankubadde waliwo kesikuwadde akalaga nti nno oli omukungu wa gavumenti alina enkolagana n'omukyalo oyo era be baategesa akabenje, kubanga ndowooza kayinza okuba kali misleading. Naye tusooke tuwulirize bino then tugende ate mu ddaame n'ebirala. Nnamwandu nga bbaawe yafudde osobola okulagirira abaziisi gye bagenda okuziika. Gwe ssebo togendaako mu kuziika ne mutuuka noga nti bannaye waliwo atudde muno mwene emmotoka gye tulimu, waliwo amanyi gye tulaga, kubanga omuntu eyafiiriddwa tasobola kuba na maanyi ago nga naddala bbaawe yafudde mu nfa bw'etyo n'ofuna amaanyi agakowoola abaziisi. Oli mu kwogera wali ono oyogera okuteeka ka iPhone ko bw'okyakalaba naye mwebale. Kati wabadde oyagala yeeziribange mu ttaka nga abaavu, ebyo byaffe by'abaavu netweziribanga nnyabo maama agindekedde andeseewa maama andese mu muzigo naye bakulese mu kalina, lwaki olina okunyigako bunyizi? Pozi Daddy bwe yabadde ng'ali mu baasi ng'erimu abaana baffe ab'essomero, mwabaddemu ne muwala waffe Last Born Abigail Sekadde. So Daddy yabadde amuleze naye ye yasobodde okuwona akabenje. Singa Muganda singa yeefungudde, singa kati bamusibye amagulu obutalaga bantu nsujju, Abaganda n'obubadi singa abadde Muganda, singa amabere gayiseemu dda mu nkwawa, singa olulimi lusobose balutaddeyo kijiiko, ekyo ekikazi tekitegeera obwongo bwakyo bufunyi. Yenkaaba y'abagagga tebakaabanga bawo, tebawowoola. Nnamwandu nedda ssebo tulabyeko bakabagagga bangi. Oyo tabadde na mugagga, bwe tubala abagagga oyo tabaddeemu. Era bakabagagga biseesa bassaako gago n'anyiga nabeera bazita tipisabi. Olabye mukomugagga ng'ayita abaziisi. Mu bigere nga tugende Bukomansimbi okuteekayo omwami wange, tusiimira ddala era tusaba Mukama abatambulize bulungi. Mukiibi ye yamwesookeddewo. Ye yamwegiza. Yamwesookeddewo n'agamba akwata ku nnamwandu wange. Akwatako ekyo kyo tujja kufa n'omuntu. Naye nafunyemu n'ekirowoozo. Era ssebo Mukiibi. Oba abaddewo baagiraagira. Nnamwandu ye abadde ali. Oba abadde yeewandiisa. Yalaze bulazi nti ono wange ye kwegamba tewabaddewo na nsonga yonna. Jasi yayagadde kubikako nti Nnamwandu ogenda kufuna ennamba yange onkubire. Nnamwandu bagenda mumpeera ennamba yange y'essimu. Konna akakutuukako omuntu ne bwakonkona ku nnyumba kwe kubira nze ojja kubimala. Naye ng'olwadde babadde aba bbanka muganda wange ono agambye nti kirabika mubanja essomero, naye n'abeegayira nti temutwala ebintu byataddeewo. Kakati abafamire bwe munaawulira nga bbanka ebatudde mu kifuba mujje ewange ejja batwala eri gavumenti tulabe engeri gye tuteeseganyamu n'ebbanka tuyambeko embeera eyo ng'etuuseewo. Era mbawo obweyamu temukkiriza bbanka okutwala ebintu byataddewo nga wendi tujja genda eri gavumenti oba tutuuka wa Pulezidenti Museveni tujja kutuuka atulwanirireko tulabe nga tutaasa ebintu byataddeewo.
bw'aba asobola okutaasa abantu bonna mu Uganda abalina ebizibu lwaki si namwandu n'abogeranga n'ensonga bazikwasaganya bulungi era nawoninga n'okuwoninga nakwata ku byobugagga byaffe anakwata ku namwandu n'ebyobugagga byaffe oyo yajja kuba dewale tukole sente tweyagale gamba tukole sente basude yayimba atya tukole sente tubonebone bamwesooka namwandu bamwesooka okyali mu lujja mu ddiiro era basude yagamba nti ababeefuula nti bakaaba bababooza ku munye basobole okutwala bye babba nga balaba bulungi kakati mukiibi ne namwandu bo baalagiddewo nti mukiibi ye yalagiddewo nti yeetaaga namwandu tomuteekako kyabo kolagana kuva dda ekyo yalaze nti namwandu tubadde tukolagana era waliwo namwandu we yabadde ayogerera awo ng'ayogera ebyo bannange nze ndi musanyufu kubanga muzze oli musanyufu we yabadde ayogerera nga waliwo omusajja amwetegereza bw'ati era akatambi ako Sabula ajja kabaterawo mujja kalaba wano nga yeetegereza bw'ati alabe namwandu akulukusayoko ku zigo baki naye nga namwandu mukalu nnyo kakati nze saali yagadde kubeera judgmental mu nsonga ezimu kubanga kisooka nze nga Uganda Atalaje njagala okubuulira nti katugeze kubanga okufa buli muntu yenna waakufa katugeze singa mba nfudde nandyetaaze namwandu agenda kukaaba yeeziri bange oba asobola okuyimirirawo nakkiriza mangu ekibaddewo kubanga mu makkati awo abantu abamu babakozesa ensobi kati nga bannamwandu babakozesa ensobi kati mu mbeera ng'eyo first of all kyemulina okumanya bamukyala waliwo akatambi kenkuzannya eddaawo ng'agamba nti last born waabwe daddy yabadde amuleze naye yawonye njagala okukakasa singa omwana yabadde afudde omukyala ono yalibadde akaabaawo naye obutakaaba olwa kuba nti bbaawe yabadde afudde tulina okuteeka okutegeera nti akabenje nga kamaze okugwawo mu kikangabwa nga bwe kyali kuba omukyala ono abadde mu administration y'essomero eryo kyatwala ennaku mmeka nga bali ku pressure abazadde babakubira omukyala ono yakwata amasimu ameka olowooza mu kaseera akakazigizigi we tutuukidde awo we yatuukira okubaawo kati bakungubagira director w'essomero olowooza baali bayise mu biki abaana bafudde bali mu nkaaga mu Smile Plus abazadde bonna baabo bakaaba kakati gwe bw'oba ogenda kukaaba awo ate bali kitegeeza nti omukyalo ono yali ayise mu stress emala nga waali yagumye dda kubanga abantu abaali bafiiriddwa ekyali kibatuuseko kyali kinene nnyo kati ffe bwe twatuukira wano bwe tulabira ebyo ng'ayogera nti already yalabye dda amaziga g'abantu nga mangi nnyo kikitegeeza yalabye dda amaziga g'abantu nga mangi nnyo nze bwe interpretation gyendaba nti bwe tutuukidde awo ffe okumujajingira awo kati ye kye yali alina okukola essaawa eyo okusinziira ku ddaamiro engenda okuyitiramu kuko bimu nti kati ate si ye yali omuntu alina okubeerawo ng'era akyakaaba wabula singa omwana we yali afudde yali badde akaaba mukwawo twali badde tunula nga munyiikaavumuuko niwe yali badde takaaba naye nga munyiikaavumuuko naye kati simanyi kale yes yabadde mugumu naye tulina okutunuulira obuzito bw'ekintu ekyali kiguddewo nti oli omu kaŋŋambe nti kumpi ekifo kyabaddemu kibadde kumpi kyenkanakaana ekya bbaawe mu ssomero kubanga bbaawe alabika essomero abadde omukyalo ono ali contributingako kinene nnyo mu administration ne bagamba nti bbaasi egudde abaana abo bafudde baabo bakafa 2 bakafa 3 bakafa 4 bakafa 5 bakafa 6 mulinamu omwana baawo bagambye naye afudde biki abazadde bakaaba naawe kati gosooka n'ova ku bibyo nosooka noatendinga kuki ku bantu abalala pati kiba kikinnakutuukako kati golaba kyangu okwogera kakati ekyo katukireke tudde ku oli omukungu wa gavumenti kungu wa gavumenti naye talina nsobi gye yakola kabe nga yeegwanyiza namwandu nyinza kumunenya nga akyogerera mu buyaaye nga yagala kubba maali ya mugenzi ne bw'abanga yagala taasa maali ya mugenzi ne bw'abanga
asobodde okweddiza nnamwandu ze sikiinaako buzibu nze nga nze kubanga nge saali yagadde kufa ate mukyala wange n'abeerawo nga teri muntu asobola kumubeererawo go ge mazima nze nkubuulira mazima kubanga bwe bulamu bw'ensi gwe ne bw'onoogira otya ne bw'onoogira era ajja kufuna omulala kakati oli bw'aba amwesookeddewo kasabange ekigendererwa basobola okukuuma emmaali kubanga essomero bizinensi ate ng'egasa community ate nnene oba okitegeera era eddaame lyashookinze abantu bangi naye twebuuze Taddeewo lwaki yakikoze bw'atyo infact nange nnyinza okukikola kubanga ab'eŋŋanda nabo si bangu kakati omusika baamutaddeko era ne nnamwandu n'awa speech ngenda njogikutera nga sinaba kubeera nga tugenda ate mu ddaame nkuyitireyitiremu nti kati twetaaga ki director ali awo ng'alaga nti ebintu bimukubye oba kati tulabe omusika then tulabe speech ya nnamwandu. Ababadde babuuza omukyala w'omugenzi yoyo gwe nkulaga awo kati baleese omusika ze mu bigere bya Ssekadde Taddeewo. Omugenzi kati y'ono omuvubuka bamuyita Jonathan yasikidde omukulu Ssekadde Taddeewo abadde director w'essomero lya King David Junior School era nga bwenjogerera ebintu bwe bwe bitambula kati bwe biri ono ye musika kati gobago bayita director kati ye taata waba muleko oba bwe nandigambye yoyo omwana bamuyita Jonathan naye nga bwenjogerera enteekateeka zo ziringa ezitambudde. So bannaye njagala okwebaza abasomesa mwenna ne basitaafu mwenna mmanyi nga kino ekyaguddewo ate kitutwala ku level ndala era njagala okwebaza abatuuze b'endejje mwenna gye tuwangaalira mwebale nnyo abaagalwa mwebalire ddala okutulaga omukwano. Njagala okwebaza abasumba baffe mwenna nga bakulembeddwamu omutima waffe Wilson kitonde kijja bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege ekinzizaamu amaanyi kiri kimu kyolunaku olumu ngenda kuddamu nsisinkana omwami wange kubanga nina essuubi ery'okuzuukira kw'abafu ekyo kyokka kinsangula amaziga kiŋŋumya kinzizaamu essuubi era twebaza Mukama eyabatambuza obulungi n'abatuusa wano era tukkiriza ng'agenda kubazzaayo mirembe. Njagala okwebaza ttiimu evudde ku sayidi yange ng'ekulembeddwa maama wange Naalongo basenga bange bakojja bange ab'emikwano mwenna baganda bange bannaaye Mukama kibabalire tweyanzeege. Njagala okukakasa nti essomero ligenda kuddamu litambule. Omukulu aseetinze bulungi omusingi gwe. Omukulu essomero aliwadde standard kwe lirina okutambulira. Olw'ekisa kya Katonda tujja kuweereza community yaffe, tujja kuweereza abazadde baffe. Abazadde baffe batwagala. Kino tekyaguddewo nti nno twabadde tukyagala kigwewo kubanga nange sandyagadde mwami wange afiiremu naye bw'atyo Mukama waffe bwe yasazeewo kubanga dadi yali asitudde muwala we Abi mu ngalo naye Abi waali mulamu ate dadi taliiwo so ekitegeeza nti okwo kusalawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo. So neyanziza abaagalwa neyanzeega okumpuliriza era Dawudi baabawo abaana baffe bali 7 mmanyi nga abaana batendekeddwa dadi abatendese bulungi dadi abawadde ekyokulabirako dadi abakkiririzaamu era mmanyi nga mugenda kukola omulimu omulungi mu famire yaffe era mmanyi ng'okutukwatirako kwa Tica Magi, Head Teacher, Doosi, abaana baffe, mikwano gyaffe, abasomesa baffe, abazadde baffe,
abantu bonna Mukama yennyini emirimu gyaffe gyonna essomero lyaffe lijja kugenda mu maaso mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nga muddayo nsaba Mukama batutambulize bulungi. Mwebale kujja abaagalo neyanziza okumpulira. Kaakati waliwo omwami omu akatambi kali kesikuzanyidde kubanga kali misleading. Yabadde agamba nti buli alina omwana mu ssomero era King David genda omugyeyo kuba ekikazi ekyo kisiru nnyo. Ekikazi ekyo kyekubanye ne minisita n'oyo omukungu wa gavumenti oba minisita simanyi naye nti be bapulaniza akabenje ako eryo ddogo mbu bebeekobanye ne batta nannyini essomero era twalabye nga beeraga laavu omukazi namusanyufu nnyo mu njogera mbu mugende mugyeyo abaana bammwe. Njagala okubuulira nti omuntu takeera bukeezi ku nkya n'azimba essomero ng'eryo oba n'azimba obulamu. Kibati okuzimba obulamu nga si kugamba oli nga si kyangu okitegeera. Kakati ate omutendera kati oyo mukyala gwaliko gwayogererako awo mulala nnyo ku ndowoozayo era nga bwe nkugambye nti waatuukiddwa okwogerera awo ebyali bibaddewo byali bimaze kumpi nga wiiki nnamba emabega. Tetumanyi maziga ge yakaaba awo, tetumanyi nnaku gye yayitamu kubanga bw'oba aleesomesezaako ku mwana mu masomero ng'ago aga junior bw'otuukayo katugeze ng'ewa bbaasa oba ewaani tosobola kwogera ku mwana wo nga tamumanyi. In fact asobola n'okukunyumiza bye yamugambye. Kitegeeza nti interactinga naye otuuka n'agamba nasanze Hashimu n'angamba bw'ati, yuzi na Hashimu yangamba bw'ati, yuzi Shuraimu yangamba bw'ati. Okitegeera. Kakati kitegeeza nti omukyalo oyo abaana abo bonna abaafa mu ssomero yali abamanyi. Omusajja omu yafiirwa abaana bana era naye n'ayitirawo n'afa omuzadde. Aba bana baafiira mu kabenje ako naye n'afa olwa stress. Ebyo byonna biri ku mutwe gw'omukyalo oyo. Kati gw'omukyalo omusuubira okuba nti kati ate naye yakyakaaba. Bannange bwe kitiba kinnakutuukako oyagala nnyo okujjajinga temutwala baana mu ssomero bajjeeyo kubanga oyo mukyala gw'olina ki? Biki ky'olina? What do you have to show? Omukyala bw'abadde ayogera ababadde bamwetoolodde bonna babadde bagamba amiina olw'ensonga nti kati bamubriefinze nti olina okuba omugumu kadusike kaseera ak'okukaaba beera mugumu kuba gwaliwo era ng'eddamu birikola ki biryogera nze sijja kulimba. Yes omuntu alina okukaaba naye it's not a must. Ate era olina okutunuulira nga bwe nkutegeezezza nti singa bamuwadde akazindala ayogere nga akabenje kakagwawo yali badde ayogera nga bw'ayogera nga wayisewo wiikisi 2 oba 1. Waliwo kye bayita okuguma. Kati ate waliwo wakati bw'otunuulira abaana bo ku makya bw'oba ogenda naga ndeetera ice cream ndeeterayo ki ekyo kyokka kikuwa amaanyi okugenda okukola. Era bw'otuuka eyo n'ogula omuguwa ne weetuga oba omudisappointinze nnyo omwana ono. Kakati omukyalo oyo ayogera ku community ayogera ku bannange abazadde baffe abasomesa baffe bannange abaki. Kati ate ye tali ku level yo oba kitegeera tali ku level yo era kye yakoze nange kye nandiyagadde mama Shwaimu akole. Move on kubanga olina obuvunaanyizibwa olina okulaga confidence nti yes tusobola okutambula tugenda kutambula tewali kigenda kukyuka so si kuddawo kati n'atakaabako namwandu bannaye n'atakola atya bannange n'atagira atya. Neewuunyiza nnyo kale kyanneewuunyisizza nnyo nze abantu okuba nga boogera newankubadde kale nga nabo sijja kubanenya nnyo oba oli awo bo bwe batyo bwe basengeka ebintu tebinatambula bwe bityo mu mitendera bwe kityo naye nze okukaaba kya bulijjo oba kya buntu naye nkugambye nze argument yange gibeesinga kukuba nti
already bwe tulabidde omukyalo oyo ng'ayogera ebintu ebyo ebbanga lyali liyiseewo ate nga abakaaba be bangi n'okusinga ye n'omwana we ye teyafudde oba okitegeera oba oliawo singa director abaddewo nti oba teyafa baawe nabyo byali badde birala nnyo ate tiyasaddaasa abaana ye nga teyafudde oba okitegeera kakati ebyo nabyo biri ku mutwe gwa mukyalo oyo nze mbadde nsaba mumuleke oba minisita amwesala byebamanyi kubanga era bajja mwesala ebyaddala ate gwe osuubira okuba nti agenda kubeera nga talina musajja abeeraawo ennyonyi enkeeze oli agambye ajja bayambako nange nalyagadde omuntu ayambako singa mba siriiwo naye nkasaaba nga si muyaayi byebyaddala kati nze genda kubayitiramuko ku daame eri omugenzi director wa King David era nga bagamba nti lino lyavuddeko family okuba nti nno tebaasanyuse ku multi-billion estate gye yalese naye nga bwe nkutegeezezza nti ab'eŋŋanda bwe twakitegeddeko nti ab'eŋŋanda bataddeewo Ssekkadde on founder or founding director wa King David Junior School kigambibwa okuba nti bali mu shock simanyi lwaki bali mu shock naye bagamba nti bali mu shock era naawe nze sikiriziganya n'abantu bamu naye nga shock eva ku ki kaakati bagamba nti multi-billion shillings estate ebintu byalese ebyobugagga ebiri mu biliyoni na biliyoni engeri gye yabigabyemu mbu kyabalese mu mbeera ey'okwewuunya ne weebuuza nti embeera ki eyo ey'okwewuunya kuki yebikola nammwe ebikola nammwe mbu beewuunyiza nnyo era nti nno kino kyabatawaanyiza nnyo mu bwongo era ba-members si basanyufu n'engeri gye yagabyemu ebyobugagga bye akati bwe naawe kusinako information gyetwobutaininze Ssekkadde yategeka dda eddaame lye nga tanaba kubeera ng'afa era omuntu yenna yenna alina ebyobugagga ebingi ng'ebyo tajja kulinda kumala kukaddiwa abamu balowooza nti amalabi gakolebwa bantu bakadde newankubadde nga abantu abamu bagamba nti eddaame lisera mbu omuntu kasaakola eddaame ebiseera ebisinga obungi mbu tatera kuwangaala bwe wano waffe bwe bagamba mu Buganda kakati era n'alaga butya assets ze bezigenda okubeera nga zikola ki zimanagingibwa singa abeera afudde kubanga okufa fact of life kakati mu ddaame lye agamba nti Prosi Ssekkadde ye mukyala bamu appointinze okubeera principal beneficiary era ye administrator owa key estates gwe balekedde obuyinza overall era nga ono bamuwadde okubeera nga yali mu control eya akaunti za banka essatu eziriko obukadde obuwumbi n'obuwumbi oba obukadde n'obukadde mu shillings newankubadde nga alina okubeera nga ebintu bino abikwasaganya nga yeebuuza ku baana abakulu balina okuba nga bakwatagana era ebintu ebyo nga abikwasaganya abeebuuzaako abaana abakulu kakati eddaame lino era liwa Prosi obwa nannyini ku mansion ennyumba gaggadde endejje okusinziira ku mugenzi abaana bonna omuli n'abo be yazaala mu bufumbo obwasooka balina okubeera nga baanirizibwa era bakkirizibwa okubeera wamu n'okukyala mu maka ago ewatali kusosolwa oba okugobwa era tulabye mu katambi omukyala ng'ayogera nga n'abaana bonna weebali bonna bayimiridde awo nga teri awakana
kitegeeza omusajja oyo omugenzi abadde organized abadde organized era kitegeeza nti family abadde afuba okulaba nga agigatta era nga n'abaana bonna maama waabwe ono bamumanyi era nga bwe ngenda okukubuulira ebiri mu ddaame nti abadde teyabagoba bula abaana nga bo bennyini be yasooka okuzaala be bagezaako kumwesamba okuba nga tebakola naye mu bizinensi ze ng'era bw'omanyi naawe nti okulabuka kaabugezi ajja luvannyuma kati tebategeera kitaawe agenda kukola ki agenda kufa. Kakati abafamire si basanyufu nga bwenkugambye nti nga balaba nnamwandu gwe balekedde, naye nze njagala okubuulira nze nange nsobola okukikola naddala nga mulinamu abaana olw'ensonga nti simanyi lwaki ab'eŋŋanda tebamanyi nnyo okukuuma bintu kubanga omukyala kuleka mpozi nga musiru kati nga bw'olaba nti obweka tugeze oli omukungu wa gavumenti azze n'agezako mu buzaabuza ne batunda ebintu oba ng'alina abaana be yazaala ewalala ate n'abaleeta mu bino ebintu nti bonna abaana eyo yo ensobi abakazi batera okugikola addira abaana be yazaala eri oba bwe bamusanga nabo oba nga olumu gwe wabakuza n'ayagala abateeke mu bintu bino ebiseera ebisinga obungi batera ate okubonyaabonya bano abaali badde ab'omusaayi gwo ogwa ddala nti ekyo ensobi abakazi gye bakola eyo okusembeza abaana mu bintu mundaba mwenna muli baana mwenna nze abazaala ekyo saali kyagadde newankubadde bwe mba mbalina nsobola obbagabira nga ndi mulamu. Kati omusajja ono taddeewo abadde organized era ebintu bye byonna byonna abigabye akyali mulamu. Kakati mu kwongerezaako omukyalo ono Prose mu kusikira yasikidde edduuka bamulekedde edduuka erimu mu Kampala wano n'amaduuka amalala abiri gabadde abiri nageera amaduuka amalala baagalise mu baana abalala babiri abakulu baagaba waddi balina okuba nga bagaddukanye. Kakati n'ebyobugagga ebirala omuli ennyumba ez'abapangisa mu Wakiso n'ettaka eddala eriwerera ddala e Masaka gy'abadde asuubira okuzimba petrol station byonna ng'alaga nti kino nkiwadde ono 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 kino nkiwadde ono. Naye jjukira nti ebintu by'essomero ebikwalagana n'essomero okuddukanya essomero ebyo biba birala era gwe tojja kuva eri nti olw'okuba muganda wange afudde yaleka essomero nze nange nsobola tokwatanga yadde ku bukadde 10 obukadde 5 obukikumi bungi gw'olowooza nti ogenda kumanejinga essomero eriri mu buwumbi. Oli abadde akola ne mukyala we era nga baliddukanye era omukazi ng'aliddukanye essomero okuba kati lifuuse lya community ng'oggyeko ekyuma nti kya bugagga kya family naye ng'ate kakati lya community lirina okusigala nga liweereza. Nva ku baana abagamba nti abazadde mugende muggyeyo abaana bammwe kubanga omukazi alaze nti nno abadde ayendera mu bufumbo alaba olina omutima omubi gwe mukyala wo tulina chance mu kuba mu ttooki gweweewuwo ate oba yasinga n'obwenzi gw'okozeewo ki oza n'okufa nga terina kye bagenda kukaayanira. Omukazi ayinza okuba takaaba olw'ensonga nti ebyatebedde bimukaabya biyinza okuba tebirinawo kuba ye ayina kutambuza bulamu kugenda mu maaso so si kunoonya kyakulya nti nkoze ntya bannange. Omusajja andese ati andekedde abaana bannange munnyambeko olidde akuba omulange eri gavumenti ti munnyambe bannange omusajja andekedde abaana oyoyoyo. Kakati eddaame era liteeka obwesige mu Prose ne limuwa obuyinza okumanejinga King David Junior School era asuubira okuba nti agenda kukolera wamu ne mwannyina wa Ssekkadde sisita wa Ssekkadde kitegeeza babadde bakola bombi era nga tebalina buzibu nga yabagatta gwe bayita Margaret Nabbosa Bandiga. Kakati ono
gwe twogerako Margaret Nabbosa deputy director era ensonda zigamba nti Nabbosa abadde w'amakulu nnyo abadde instrumental nnyo era yaliwo mu ku-establishing oba mu kuzimba essomero lino abaddewo mu ntandikwa ne mukulu we ne muganda we omugenzi okitegeera era nti okuviira ddala mu ntandikwa mu kuzimba essomero lino mu kuliddukanya abaddewo era abalabye ebifaananyi mukyala yabadde ayambadde galubindi ayambadde ne ka blouse akali tight naye yabaddewo naye nga naye takaaba teyeezirebanga kaakati era abamu ku b'eŋŋanda ba Ssekkadde ensonga lwaki si basanyufu eddame teriboogerako teriboogerako naye kati bo banyiivu era bajja tubasaasire naye tebasobola kutunnyonnyola lwaki omugenzi tabatunuddeemu ate nga tetumanyi oba balina bye bamusobya oba tebasobola kuba oliwo okubeera ng'oli muganda wo ddala nga muganda wo naye ng'olabira ddala ebintu byonna byakola biri negative temugatta bwongo nga ye kye yeetaagayo zeezo kuba waliwo omuntu mukwano gwe nali njogera naye wano twali tulina omuntu gwe tunoonyeza omulimu bayirawo n'aŋŋamba nti okimanyi nti abantu abamu bali minti kubanga bukozesebwa nga gwe niwogamba nti omupangire omulimu agenda gutta bussi era nampa ekizampo ku mwannyina yaŋŋamba mwana wa mukulu we gwe yagezaako okuyamba n'amuwa ne ssente neera yamaliriza tasobodde kwekolera okuleka kuba nti agenda mufunira omulimu Samuel yakole kakati ebyo nabyo gyebiri naye omusajja ehoyima eyo mukwano gwange mugagga nnyo alina muganda we akola emirimu gyakulimira abantu kubooleza ngoye kukola kutya mu ttawuni naye buli waaba amusanga mugende lwakyonswaza lwaki tojja eri wange ku faamu ne mukyala wo ne mujja eyo ne mbazimbirayo ennyumba oli yamugamba ye tagenda mukyala we tamutwala mu kyalo naye ero gy'abeera mu kibuga apangisa bupangisa mu buyumba obwo bwasitamu naye taso agenda mu kyalo Katundu yamusanga ali awo n'ayimirira n'amuyita n'akwata ebisatu n'amumanyi kwata ssente zino ogenda ogula omuguwa gw'entuge kuba oswaza nnyo kati ate olina ekimunyiiza nnyo bwe yajja n'akyogera tinampa omuguwa gene neetuge mbumuswaza naye kyava mu busungu kuba agezezaako mmujjayo agaanyi kakati famire bano banyiivu olw'ensonga nti maama w'omugenzi mbu teyamutaddemu tali omu ku ba beneficiaries mbu ate yeetaaga ssente kubanga mbu obulamu bwe oba alina bipressure n'ebirala naye jjukira nti mu ssomero aleseemu sisita we tetumanyi sisita we kubanga singa bizinesi taleseemu wa Luganda kuba eddame weeriri kwe basobola okusinziira mu mateeka singa oba nnamwandu aba agezezaako kubikyangakyanga eddame weeriri n'ebibugagga ebirala weebiri aleseemu sisita we lwaki tebanenya sisita we nti owaayi bagugu baleseewo maama we ye si maama we oba tebagatta maama ekyo simanyi naye nga okulika mpozi nga babadde batugamba nti Ssekkadde abadde talabirira maama we mbu naye yalibaddeko kyamulekera yalibaddeko tetumanyi maama we bulamu bwe noono ng'oba alaba tayali kyekyetagisa nga bbiru z'eddwaliro na bikina byonna kakati ensonda mu famire zigamba nti Ssekkadde yali disappointed wuliriza bulungi ennyo mbu naye yali yaggwamu amaanyi mbu abamu ku baana be okuviira ddala mu bufumbo buli obwasooka nti baagaana okubeera nga bakolagana naye mu kumanaginga business venture za famire yagezaako nnyo okubasembeza ne bagaana nti omwana we omukulu David Ssekkadde kigambibwa okuba nti
yagezangako okubeera nga amusembeza amuyita nti jangu otwegatteko mu family business n'agaana. Era nti omugenzi ayina edduuka lye yakola eritunda amasuuti ag'abasajja mu downtown ye Kampala. Oluvannyuma lyagwa Ssekkadde n'akola edduuka ly'amasannyalaze n'alimukolera akolera oyo ng'akolera oyo omwana omukulu edduuka ne ligaana. Okitegedde yasooka n'amukolera eritunda amasuuti ne ligaana, n'addamu n'amukolera eddala erya electronics era essaawa eno lyalimu omwana omukulu. Kitegeeza abadde musajja agatta famire ye ng'era abaana baabaagala era bo tebakompuleyininga, naye nga yabayita okugenda okubeera nti bamwegattako kati nga mukuddukanya essomero baagaana. Kakati ndi muwala we omukulu Goreti Ssekkadde kigambibwa okuba nti naye yasalawo okubeera nti waakiri aweebwa omulimu ewalala naye nga teyegassi ku empire business empire ya family yagaana. Naye ng'omukyalo ono gwe twogerako Press Namwandu yabadde ayogera gwe basala ensobi abaddewo nga yaddukanya essomero oba okitegeera. Kakati kino kyamunyiiza nnyo era nti kitaawe wagenza okufiira ng'enkolagana si nnungi nnyo n'omuwala ono kubanga agezaako musika n'agaana n'asalawo agende mbu bamuwe emirimu Samuel agenda akole emirimu ewalala. Musobola omusanga alinnya agenze Buwarabu kukola bwakadaama, sigambe nti yakikola naye ngambye oyinza okwesanga. Kakati nange nti omwana ono yagaana n'okubeera nti abeera ne famire mu maka amapya wali endejje yagaana. Taata we nga mugajjamu tubeere wano jamu tu n'agaana mbu n'asalawo mbu yasalawo okubeera mu maka gali amakadde mbu taata we ge yafuula rentals yagafuula nnyumba z'abapangisa bwe kati ye n'asalawo n'abeera eyo ayagala okweyawula. Naye ate tetulinawo ko bwe tulabidde omusajja ono nti yagenda n'akola DNA ng'abaana bayagala obbeegaana. Kakati Goreti Ssekkadde bw'atyo ng'asalawo okubeera ng'agenda okukola naye n'abeera mu ngali amaka tuzire ennyumba ze baafuula rentals taagala kubeera eno na famire eno. Ate tewaliwo ko kiraga nti omukyalo ntaagala kusembeza abaana. Kakati omwana omulala gwe bata Joel Ssekkadde era naye kigambibwa okuba nti yagaana okubeera ng'akola ne famire okusinziira ku nsonda za famire. Ssekkadde nti omwana we ono yamusurprisinga bwe yasalawo okubeera nga ayagala kukola bibye so nga ate ye yayagala abe ng'akola n'abaana be bali ab'omukyalo oli obufumbo obwasooka baagaana. Kakati kitegeeza nti y'ensonga lwaki yabadde talina kyakukola okuleka bizinesi ozireka mu mikono gy'omukyala ne sisita we kuba be babaddewo kuba bwe babadde ba committed partners okudevelopinga investments ze. Taddewo Ssekkadde bw'atyo eyafiira mu kabenje Kapchorwa n'abayizi ab'essomero lye kitalo nnyo abaafa abangi ennyo nkugambye nti yali shock. Omukyalo ono oba oli awo nti singa ye oba kati ate yeeziribanga oba singa akola ati alaga okutya kwonna kwonna nti embeera gy'alimu y'amakulu nnyo ku kubeezaawo kw'ebintu by'omugenzi okusigala nga bigenda mu maaso okusinziira ku buvunaanyizibwa bwakoze eki bwamulekedde. Nti oba oli awo essaawa zino okukaaba si ye solution. Era nze muwagira oba takaabye oba omukungu wa gavumenti ayagala omwesala kubanga era kati oyinza okwesanga waliwo n'abaali bamugambyeko edda nga ye minisita ali awaayo omukungu wa gavumenti ng'awaayo buwinnamba naye nga waliwo abaali bakoze eki. Ate era n'omukungu wa gavumenti okubeerawo awo tetumanyi lwaki oba yalina enkolagana ne Ssekkadde. Ate tulina okubuuza ne ku muzimu gwa Ssekkadde gwe gwaligambye eki bwe guba nga weeguli abalogo musobola okukola ki okutuyambamu ekyo. Naye nga munnange emboozi eno enkutteko olw'akatambi kesikuzanyidde ak'omwami omu eyabadde ayogera ebigambo ebyannyiizizza nti abazadde mbawa amagezi
mugende mujjeyo abaana bammwe mu ssomero eryo. Ali wicked. Kwegamba tatunulidde birala byonna byonna bula yatudde mugende mujjeyo kale waakiri nti bigwe nti lisaanewo nti n'abaana abasekadde balese abato baleme kukola ki baleme kufiibwako bife kale bife. Batunulira abantu ng'abo batunulira sex mbu mukazi agenda kwebakwako abasajja abalala gy'obeera bote abo boolaba bye basinga n'obwenzi. Kati ekintu ng'ekyo ekitono ekibeerawo kati gwenjogerere kayogerera essaawa eno tetumanyi bantu bakanyukisa wayase newe mmalirayo ekigambo kati kyenjogera kati essaawa eno bayinza okuba nga abali mu wayase butabalika na butabalika. Netonza beesinga ku kintu ng'ekyo nkwayagala ekintu nga essomero ng'eryo liggalwewo abazadde bajjeyo abaana baabwe muli bantu babi.